Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tugamba nti buli mbeera ebeerawo ebeerina okuyigiriza ki ekyokukola ndowooza ekyo mukitegedde bulungi era guno omulango gutakungula ngenda kukubira bannayuganda bonna nti ensero gye tutambuliramu erina ebyokuyigiriza bingi nnyo mu kaseera kano mpawe kagage baakatusiba mu nnaku zino 42 baakatusiba kuba zijja sukkanamu nsa buli munnayuganda yenna wooli ng'otudde ku tv ondaba wonna oba oli mu nsi ki oba oli mu uganda naye kati no mesi njagala egende bannayuganda mu muggalo guno gwe tulinawo ogwa ssenyiga 19 ng'obadde na bizinesi gy'oddukanya mu kampala muzinakiriza bana basajja Nadira bawadde amagezi muggale mujje bizinesi zammwe muziteeke wabweru w'ekibuga ndowooza abasooka okukikola bo mbebazira muli bulungi nnyo temulina buzibu newankubadde nammwe ewaggale naye ate muli yaddeyaddeko ng'omulyo omweru olw'ensonga nti kisooka renti mutono ekyokubiri abantu be bateesaako balandiddwa asobola okumanya ki ekiriwo ekyokusatu nti gwe olina ebisumuluzo y'edduuka byo ekitali ku kino kyekimu akedi nti akedi bazisiirinze zonna tosobola kwakisasinga bizinesi wadde ekintu kyo so tugamba nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa kati bwe tubanga zino ennaku 42 zirina okuyigiriza nkusaba otuule bulungi nnyabo ssebo taata maama kojja ne muganda nkusaba otuule bulungi nnyo osooka owefumiitiriza nti singa akedi zino tezaaliwo okulya mu akedi nandibadde nkola mulimu ky'omulala njala tubeere nnyo creative mu nsonga nti buli kibi okirabengamu omukisa ekirungi okiramu emikisa egisingamu egyo gy'oba okirabyemu mukitegera bulungi sinatandika kiggula luggi just ntandise namu abantu abali mu ggale essaawa zina bali mu uganda nti njagala mweteke mbigere nti singa nalisobola singa mbadde sirimu akedi zino nandibadde nkola mulimu ki nkimanyi nti buli muntu temuteeka amagi mu tuleemu nti amagi bwegakwatira mu tuleemu n'ofuna accident oba n'ogwa gonna gayiika manyi ekyalina abasajja n'abakazi enjasa biggu abakyalinamu obusimbi obutonotono njala mukwata obusimbi omutule ku mmeeza ne famire zammwe oba otunanira abaana nga bakuzeemu mukyala wo n'emikwano gyo otandika obbeebuuzaako nawe okola okunoonyereza oga nti ntandise mulimu ki kati okuva ku guno kubanga ekibaawo kikuwa ki ekinaddako ne bw'onootuula wamu n'oga nti obwongo mutadde ku kino ekintu kyokka munnawe ogenda kubanga ofudde kati ngenda basaba nti buli muntu yasigazaamu akawogo ng'okyakalina mu waleti kayiiza ekintu ekira ky'oyinza okukola ebintu bingi ngi ebyokukola mu uganda lwakuba nti kizibu nti competition abantu bamwe bajjamu naye ng'ate buli muntu yazaalibwa n'omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe kati mukisa gwe yiye ekintu ekira ky'olina okukola mu kadde kano ojja kwesanga nti mu kadde kano ojja kwezuula ng'okoze ekintu ekirala ekyenjawulo nnyo okusinzira ku kiri ky'obadde okola ng'okivuddeko omuganda wakugambira nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa ekivundwa nti omuntu yenna eyali abaddeko mu kyalo n'okwata enswa ng'ali okutteko enswa kuba enswa bakwata nkwate ezimba bikambike kati yali abisseeko ku kiswa oyinza okkeera ku makya ogenda okirambula n'osanga amaaso gatunudde kyengulu n'oddayo awo akawungeezi ku ssaawa nga 12 n'osanga ate amaaso gakyusiza gatunudde sayidi y'ekyemmanga kati bwe gatunula sayidi y'ekyemmanga kibategeeza nti enswa gye zigenda okukola ki ekiswa gye kigenda okukola ky'okubuukira kati oddira envuba gy'odde osimye ng'ogitunuza ekyengulu envuba n'ogisima ng'ogizza ekyeki ekyemmanga era ogenda okudda ku ssaawa bwe ziba zino empawu oba ezibuuka ekiro ennyo mu ttumbi ezo zo bw'okomawo ku ssaawa ezo 12 nti ekiswa kikyusiza amaaso ng'osima envubo ng'olinda budde bwakukwata nswa zino bazibikka kyenjo basaba nange bw'omanyi nti okyasigaziza mu akawogo muleme kutunula mu kituli kimu ng'essaati nti bw'oteeka n'eppeesa terivaawo mukyuse ku maaso mukyuse ku bintu kubanga buli kimu tetujja kubanga tuliwo buli kimu muli basajja bayiye bannayuganda mwemeka mu nsi yonna omusajja asobola okutandika bizinensi ng'olina omutwalo gumu gw'ensimbi za uganda mwemeka mu nsi yonna omuntu asobola okutandisa miliyoni y'ensimbi n'otandika bizinensi noba successful newankubadde nti mulina ebisoomooza bingi nnyo gweweka omuntu asobola okukwata miliyoni 5 n'otandika bizinensi kizibu nnyo osanga omuntu muyisiro nga atandisiza bizinensi ensimbi etenabeta successful naye kati ovuga boda olinawo akasente wakakyuse mu bintu ebirala obadde mu akedi olinawo miliyoni nga 5 zikyuse mu kintu ekirala obadde osuubula tukyusa evasion endala okola eki mu kintu ekirala kijja kuyamba okuba nti oimprovinga enkaamuyo n'okumanya nti sigenda kukola mulimu gumu ekyo kijja kubanga okikutte bulungi nnyo yensonga lwaki nti buli muntu olina okukyusa endowooza yo mu mbeera eno so buli muntu munnayuganda nange ndakusaba nga sinatandika kiggula luggi omuggalo guno ogwa ssenyiga 19 mu mima gwe nkusaba ofuniremu kye tuyita lecture empya n'okuzuula bintu ki ebira by'oyinza okukola oleme kwesiba mu kintu ekyo kyekimu
soka wezule tikati kino bwe kiba kiganye kubanga afiirwa tasola ku malaalo nawe kenyini bwoba ofudde omwana wabadde akwagala nnyo mukazi wo olumala okuziikayo munnaye ng'alinnyika mu nsuwa ng'addayo mu maka ge nga yebaka ng'akabamu emyezi 2-3 ng'amanyira ng'akulekayo ggwe nga munnange obeera ewooma kati nakino bw'oba okitwala nti buli kintu kibeerako etayime yakyo zino ennaku mwebirizi babasiba zikuyamba okuggula obwongo n'okumanya kintu kyekipya kyoyinza okukola awo nno sigenda kusukkawo njagala genda ku kiggula luggi kya leero bulungi nnyo era njala tumira ku bannayuganda mwenna abaagala ekiggula luggi kino buli munsi mwoli ng'oli munnayuganda mbatumiddeko nnyo mwebale kussaamu data ne mumussaako ne muwuliza ekiggula luggi era ne muwulira amawulire gano gemba mbawadde ekiggula luggi kya leero kigenda eri bannyinaffe bonna abakola mu mawanga ag'Abawarabu bano tebagenda kubeera bannyinaffe bokka wabula n'abaana ab'obulenzi baganda bange olwaleero Uganda nga mugiraba si bwe tubina okuba Uganda eri birala nnyo olw'okuba nti basajja baagyonoona buli kintu kyonna bakyefunzizza kati ndowooza kantandika ekiggula luggi mu butuufu bwakyo bwe kirina okubeera bannayuganda naddala abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ensi nga mugiraba si bwetambula gwe ensi bw'ogiraba ku ssimu yo si bwetambula etambula bulala nnyo mu reality mu Uganda ekisookera ddala temukyali mazima okuva ku bakulembeze abatufuga okutuuka ku bazadde abatuzaala n'emikwano gyaffe bonna baafuuka bampembe babbi tokyalina muntu gw'osobola kuteresa kyama kyo tokyalina muntu gw'osobola kuteresa bintu byo tokyalina muntu gw'osobola kulekera mwana wo tokyalina muntu gw'osobola kulekera nsimbi zo kuba abantu bonna babbi ekyo bwe kituukaawo kitegeeza ki lwaleetera obuusa ne tuwulira nti gavumenti y'Omutabbizi etawasira wa Karekezi n'ekitongole ekiwandiisa amakampuni naddala gagatwala abantu abagenda okukola emirimu mu nsi z'Abawarabu amakampuni 8 gaggaddwawo naye nga gaggaddwawo ensonga ezigaggazzaawo tebazibulidde bannayuganda kitegeeza ki wayinza okuba nga waliwo abanene mu gavumenti ate baba bakola kampuni ezaabwe nga baagala bakendeeze ku mulimu ku bantu bano abali mu bizinensi eno ate bo bayiseewo ezaabwe sina kindi obanga zino kampuni zakola bubi mu kufulumya abaana bano n'okuba nga batulugunyiziddwa gye baali batwala okukola emirimu gino kiri mirundi ebiri either kampuni zakola bubi oba waliwo abanene abalina kampuni ezaabwe ze bayagadde bakendeezeko zino zikole emirimu gyabwe kati wano ekibuzo wekigira omwana yenna ow'obuwala oba ow'obulenzi eyayita mu zino kampuni 8 ze baggadde osigadde oli kuki singa ofuna obuzibu ani agenda okuyamba era abo abaafuna obuzibu edda nga bali mu nnyumba z'Abawarabu bali mu factory g'Abawarabu bo obuzibu buno bagenda buvamu batya nazzi kuno nfuna amawulire mangi nnyo mu busanduuke bwange ng'abaana ab'obuwala abali mu kulaajana abamu bali makomera abali mu detention centers nga tebalina buyambi wadde okulya ekyokusula wadde n'ekyokweyambisa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ebiseera ebimu muŋŋamba ensonga zino nenyiiga nnyo nengana n'okujja okwogera ku nsonga zino olw'ensonga nkimanyi nti omuntu obuvunaanyizibwa bw'abanga aguddewo kampuni okutwala omuntu e Bulaaya akole naddala ng'agende ku contract kikaka ku kampuni okutandika okukola kye tuyita supervision ku muntu gwe batutte n'emirimu gy'akola kubanga ye buli mwezi olugwako kampuni esigale kufunamu akasimbi kati batetutte budde kusupervisinga muntu gwe yatwala kikyoba otegeeza yensonga lwaki mumpa information y'abaana abonaabona mu Middle East oba mu nsi z'Abawarabu neŋŋaana okujja ozzikola kubanga nze ng'omuntu numirirwa nnyo abaana abo ddala abaana bava mu Uganda naddala abaana abalenzi n'abawala nga mubonaabona mu nsi ezitali zammwe ng'omusajja akubonyaabonya mmanyi obuvo n'obuddo ono lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi nkiddamu ono lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi omuwalabu n'omuyindi oyinza okugamba nti baaluganda mu bulombolombo n'empisa zaabwe beeraguza basosola batulugunya sente yaabwe ogikolerera abayagala kulaba olwakiri ofire ku mulimu naye nga ye sente zagimazeeyo okulaba nga otuddeko wansi ogwo muziro okula nga olina ekintu kyoli ogwo muziro kwegabe bantu abo kati abaana batamanyira bintu bino kubatulugunya kyova ebiseera ebisinga basale badduka mu biyumba ebyo ne bagenda bakola emirimu gye baagala naye ate kintu tekikuwa ssuubi kubanga jjukira nti olina gye wava gy'olina okudda n'okulabirira famire yo kino kitegeeza nti mwenna abaggadde kampuni zino mwakoze ensobi mwandibadde musooka zigamba nti musooke mutubuulire bukyanga mutandika okukola kampuni zino abaana emaakatwala likodi zaabwe zisoma ki kampuni ze mwaggadde ezimu zaatwala abaana abamu bafiirayo teri amanyi likodi zaabwe abamu baadiza ati nga baabula teri amanyi gye bali abamu bakoze n'emyezi giwera 6 tebabasasulanga abamu n'ekirimu ne mu nsi tebakimanyi nti bwe bali abaana baagwa eddalu abala baalwala abala baatundibwa teri amanyi baana bano kye baliko mwe mwaggadde bugazi kampuni kati abaana batwala kampuni zino bali ku ki
companies mwagadde zatwala abaana bano mwazigadde yes abaana ebasooka okutwala bonna bali kuki ani afairi bannayuganda nze ndi ku internet kulusibwa kuba tesina byakukola ne information olumu empebwa ku baana bano nempulira obusungu nempulira nga nzijjudde nga njala kwekuba ku ttaka njabike olw'ebintu ebikolwa mu Uganda nga tebafudde ku bannayuganda. Imagine munnayuganda omwe atwalibwa mu Middle East okola ebbanga lyamala mu Middle East asupportinga family ye asupportinga mikwano gye ab'enganda abakona ab'emikwano wepo ne government y'omupebesi otasula kalekezi kubanga companies zino zisasula emisolo ezibajja e Kampala. Ate abaana bano sereze basindika musalako emisolo miyitirivu to the extent omwana bwasindika miliyoni ngegenze ku account bagifune afune emitwalo 7 ani atwala 3. You should respect those kids. Kubanga abaana babona nnyo mu kiyumba ky'omuwalabu abaana bakola almost eri abaana bakola 24 hours ng'olunaku mu ssaawa 24 ibakamu essaawa 4 nga n'omusirikale kennyini abasirikale abatendeke tasobola kukola 24 hours. Lwaki bafuna shift of hours n'omulaja na living niye abaana bawala bakola 24 hours balinga balubu ogijjako ogenda kwebaka eriyo ne family zimu kati bajjako mataala nga itasula mu kizikiza kati baana abawala bobwala bakola n'abaana bobulenzi. Lwaki temufa ku bannayuganda? Kiringo okutwala ente kiringo okukama ente n'ogikama nga togiwadde biwata ente egenda kufa tegenda kuzza. Abaana bali mu kubona ne bayamba ggwanga Uganda bayambira family zaabwe. Buli 10 kyasindika Uganda government inako omusolo. Buli 10 kyasindika Uganda company inako omusolo. Naye muganya okutegera mulitegera lunaku kinga abaana ba Uganda babonaabona. Teri muntu ayagala kubeera mu Uganda nga talina mulimu. Ate teri muntu yasomesa mwana nga maid. Teri muntu yasomesa mwana nga shamba boy. Obanga agenda kola bikampuni eyo buli muntu azaala omwana kyekisooka ng'agenda muweerera afuko w'ekitiibwa abenga azza ku muzigo nti mwe makaddiye eriye saving yange. Naye abaana bano batuuka okwetamu obulamu bw'ensi ne beewa obutwa ne beetuga ne beeyambulamu ne beesula n'eddalu jasi okama fredging anti balalu due to the pressure ku mirimu egiriwo. Oyinza okukola emyezi mukanga tebakusasudde osobola okubeerawo. Essaazi otwogera parliament mugenda mwezi gwa 2 temufunanga sereza motoka temufunanga musala kabiba kansala mwenna mutugubadde muli muti. Kabere ba minister temunafuna musala mwenna temunafuna motoka buli mwatu gubadde. Naye saasiro omwana w'omukazi guyakera ku machana azaala n'amusomesa okuva mu nursery n'ayingira primary n'ayingira secondary n'agenda ku university oba n'agenda ku institution n'aqualifying n'abulwa omulimu. Nga mukazi wattu oba musajja wattu kyalina okuresortingako kwe kufuba okulaba nga afuna akasente akamufulumya agende mu busibe lwakiri abeeko ekyokukola. Abaana bano abawala basinga obungi bwe bava mu kusoma baafuna ebizibu ne bazaala baana bannaabwe nga n'abazaalamu badduka kubanga nabo balina ebizibu kati naaba nga ye maama ye taata. Naye abantu bano basobodde batya okuyimirizawo obulamu bano abantu mwandibadde mbawa ekitiibwa kubanga obwawusigalo tebukoleka mu Middle East. Museve, if you want to prove yourself to wakadama tebukoleka Middle East twalayo Natasha twalayo Diana. Mwezino company zitwala abaana babandi bemba mwagala kakasa dila manager omwe mukazi ali ku reception abazimbya matama ngemba ate uta supu agenda akole Middle East oba akole mu nyumba y'omuwala bokumala ewichi 2 zokka ne babanna kuloza sokera okujja ajja kudduka emisinde. Lwaki temuwa kitiibwa baana abo? Kati company muzigadde ndiye abaana bonna batwala bali mu kuboona abala bali mu detention abala baafadde abala baabula abala baagwa eddalu. So kino kikuddamu ne nkugamba mu Kigula Luggi mwana muwala ali eyo before nga sinamaliza Kigula Luggi njala kugamba mufeeyo nnyo okulaba company ezibatwala profile zaazo zisoma zitya. Mufeeyo okulaba nti contract ze musayinize nga muziyitamu tomala linnyannyonyi nga tomaze kusoma contract. Njagala mbere bakalaba ng'obwana bw'omusota ne bukava mu kisungu kalumira okatta. Omuntu batu wasoma mugamba akusomere contract yo mu Luzungu agikuddire mu Uganda ogende ng'omanyi ky'ogenda okukola. Era bw'otuuka mu wanga g'Abawarabu bakusomere contract eri mu Luwaba agikuddire mu Luzungu lw'ogenda okukola. Okole ng'okimanyi muyina okweyogera muyina okwakola ki okwetegerera. Nga nfundikira eri Kigula Luggi ate baana abawala njagala mbere mu kiraasi. Tugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Abaana ab'obuwala muyina ebizibu bingi bye mutaagala kwogera ku system kuno. Naye nze wiiki ewedde nafuna abantu bangi nnyo nga basindikira message ekwatagana ku bantu abafera online. Nabagamba social media most especially Facebook erika abafere. Ne mbagamba mukole ssente zammwe muzisaving.
tedi muntu asinga kukwatira sente zo nga gwe kinyini azekwatidde azekoledde gwomanye esawa zokolerako gwomanye engeri gy'ofunamu sente gwomanye buli kimu kiki ekikwatisa sente ziwa omuntu gw'otalabangako olw'okuba omuli mbu simanyi public figure teri Kampala public figure alina sente bonna babbi baffere abalala baale mu ensi listen to which biri abaana banfereza message banfereza information ekwata ku mbuga nti ali mu kufera abaana online kituufu na kibagamba dda yes back nti SK mbuga mufere talina mulimu gwasobola kukola ali olugwojamye emirimu gyabwe gya ku computer gya ku internet kubba kati gwe mwana muwala mbuga goma nti yeyita biliyoni yavuga mu lukabo kadde bisatu atandika atyo kufera akule mwagenda kuzimbira ennyumba simanya ayina bajjajja simanya na serezifu ayina ebintu ebifuusa serezifu oye nafulufutu lwaki babaza bintu bino ebyekisiru sente goma ibozikola gwe sente wange kuli mu ngalo ebeera yobwe kuva mu ngalo negenda ku muntu omulala tegenda kudda nga bw'ogiwaddeyo ekyo njagala mu kiyige trust nobody in things concerned with the money. Don't trust anybody with your money. Save your money or nyenyonyodde Kampala wekolera ebintu byo. Teri muntu agenda kutegerera kunsimye kumata mayi wategeera. Mulekerawo abantu babuulya simetu na boyfriend omusajja kwande online otandise omusindikira sente as what ogenda kubona abulira bwerera abafere bangi. Omuntu inajja mu kabox katandika okukwana basimanyi ngenda kolera kino sindika sente ababbi. Lwaki yetagenda nazinoonya? Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kyovula ntolo mu programu ezimu ngano zikole zikwata ku baana bali mu Buwarabu kubanga muganyina mu okwebere mwebereremu. Omuntu ajja mu kabox nga nandiko kubulira ebigambo simanyi ngenda kola business eno ngenda kolera eno leta sente ngenda kola kino. Please bonna ba socialite mu Kampala basinga obungi abatalina mirimu talina office bonna babbi. Nauliza information ekwata ku mbuga ne mbaga omusajja mubbi talina mulimu talina kyakola. Noli masimo yafunze obukadde 10 simanya ngazi zaala zitya omuntu wanga alina sente kitwetagisa ate kulumba bantu balala babba lwaki temukula baana bawala bambi mwetereze mumanye obulumbe muyita mufuna sente ate siriza muziko kye mulina okukola sente tekubalirwa munno ate ku nsi kuno tolira sente ku nsi bbiri nkiddamu ku nsi kuno teri musajja alya sente ku nsi bbiri oba ogenda kufiirwa bw'oba oli Middle East ng'oli mu kukola saving a sente zo ogenda ozeeyongere Kampala so sizirira Middle East ate omala ozigere ne Kampala ojja zisanga zijja kuggwaawo ekirungi nti buli muntu waba alinnyo abeera n'ekirooto lwaki alinnyo musooke mutuukirize ebirooto byammwe mwene byabatwala oba ggula poloto bakuzimba nnyumba bakuweerera baganda bo sooka obituukirize olyokodde mmalala balyoke bakufere kijja kunnuma nnyo okuferera emyaka 3 odde wakanga tolina adde n'ekikumi eryo ebbanga lijja kufunisa stress ajja kuviiramu okulaluka okuva mu kalulaluka ofuuka omulalu ekitegeeza ogenda gwaddalu ebisigadde sijja kubeerayo ng'olaluse kitegeeza ki buli mwana muwala ali mu kiyumba weebereremu boyfriend obanga yakugulira ticket yakufunira visa yakola buli kimu please continue with him but gwosanze ku line simanya akonyumiza fulofota ankwanye simewa teri alumirirwa nga talina kigendererwa ye ngaali waka lwaki talinya nagenda nazinoonya zaakusaba lwaki ye talinya nagenda nazinoonya zaakusaba so njagala bagaba buli muntu ali mu kiyumba mwana muwala oba oli mwana mulenzi nammwe abalenzi kati mbajjidde mulekerawo okwesirwaliza ku kyeyo ovwalinnya ennyonyi ng'olina ekigendererwa n'ebirooto sooka omaliriza ebirooto by'olokodde Kampala okoleyo oyo vulugu wammwe naye oli ku layini simanyi nafunye girlfriend muteekamu ssente gw'oteekamu ssente mwana wa jjajjaawo oba mwana wa nnyoko ensi yatenkuuka abantu babbi tebalina nsimbi tebakyalina nsonyi kati gwo kuwekuya mizimu zikola emyezi 3 oli kata oli Dubai oziweereze oli gwoziweereza ayina abasajja nga 8 gwe mwana muwala ali mu kiyumba akolesereza nziweereza boyfriend ayina abakazi nga 10 kiri vice versa kati gwe dda wekuya mizimu ozembo gwosinga laavu nga ne yalina laavu ku nsi kuno Jesus bamukuba emigo nadda mu ggulu wa kitaawe ng'atidde ensi kati mujja kutegeera nti ensimbi ayina amatu ayina amaaso gaggule sente nkugambye bwe pamu mukono gwo negenda mukono gw'omuntu bategenda kudda nga bw'ogiwaddeyo mutegere bulungi ebintu bya sente naddala biri mu future bibeera byonga gwe okwepulaninga so si muntu kupulaningira bw'abanga girlfriend yakuteekamu ticket n'akufunira visa zimuwe bw'abanga girlfriend yakugulira ticket oba visa n'akugulira buli kimu n'abikuteekamu then zimuwe but bano bwe musanze abakulu nga bombozi watch out kyekibadde ekigula lugi kya leero ngenda tandika video olwaliro bwe nti
ekigulalo gikyo nkimaliriza ntandise video. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ekigulalo kinkimaze. Okusookera ddala nga sinatandika video eno njala kubaza nnyo bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzidde sijja kumenya mannya. Buli muntu yenna atuta obuvunaanyizibwa n'owandiika n'ogulawo ekintu kye tuyita Twitter account ne muwandiika ebbanga lyonna. Webali nnyo mubalire ddala. Sisobola kuva waggulu kutandika nga sinneebaza abantu bano babiri n'abalala abali ku mulimu guno abakubiriza. Omukulu Faisal Mayanja ow'ekyoto nkulamusizza webale mulimu gw'okusomesa engeri gye bakozesaamu Twitter na waabwe bayinza okugenda. Mulimu gwebale. Nja kubaza muganda Faustin Masaba webale nnyo mulimu gw'okola gw'okusomesa abaana n'okusomesa bannayuganda engeri y'okukozesaamu Twitter mulimu gwebale. Ndi wano kubategeeza mu butongole nti Twitter ekola n'okusinga amayembe, Twitter ekola n'okusinga emmundu, Twitter ekola n'okusinga laddu. Mwe temukimanyi kye mukoze era temukitegeera. Kino ekizzeewo ky'olwaleero kya IMF okumba Museveni ensimbi bozzimuwa ago ssente bannange musooke mbabulire muddemu n'amaanyi mwekubireko mu ngalo. Mwe kye mukoze temukimanyi. Museveni tafulangako challenge mu bulamu bwe nti n'asaba ssente zibeerewo kumala emyezi nga tezinnatuuka ziganye. Mwe mukikoze. Kati sente ze mugamba nti baza province ekisookera ddala since you started attacking IMF World Bank and World Health Organization Museveni asanze obstacles oba emiziziko mu kufuna ensimbi zino whereby bategedde ni Museveni mubbi, bategedde baminisita bonna babbi, bategedde abantu bakolagana bonna babbi. Kati sente zino ze ba province bamuwadde mujjukire yasaba akawumbi kamu akadoola. Akawumbi kadoola kaba kanene nnyo era Museveni bulijjo bazisaba ne bazimuwa naye olw'okuba nti mwagenda ku mutimbagano gwa Twitter ne mutegeeza abantu bano obubbi bwa Museveni akawumbi tebagenda kamuwa. Essente ze bamuwaddeko zimuli obukadde obubiri plus bibiri bwa ddoola tezisobola kuddukanya gavumenti y'omumpembe. Even 2 months from now tezisobola kuddukanya gavumenti wadde emyezi ebiri. So mwebale nnyo mubalidde omulimu gwe mukoze. Ekirala ssente ze bagenda okumuwa bagenda zimwa in terms era zigenda kubako obukolezi bw'amaanyi ate nga ziri supervised ku bintu bye zigenda okukola. Ekisookeze muti bagenda zimwa mu hard cash, bagenda zimwa mu bintu ebikozesebwa okutangira n'okujjanjaba ekirwadde kirumya mawagwe ssenyiga 19 era kyovula bwatandise okugula ebintu nga biritwa mu Uganda nga biri supervised by the staffs of IMF n'abantu abalala. Ekyo tuyita amaanyi ga Twitter. Ezo sente ze batadde ziri part of the money ze mwalemesezza just batadde busamambiro kati mu keeping on nga mutegeza IMF omulimu gukoze ekyo tekibanga mu history. So temwemala amaanyi ekyo bakikoze okumulaga nti sente ze wasaba tetugenda zikuwa kubanga tulina complete muli babbi. So sente bagenda zimwa bagenda zimwa hard cash bagenda gulanga ebintu byetaagisibwa babiwereze mu Uganda era busupervising bwe obusibye butono bamuwerezeddwa just ndoza bwa kusasulako ku kiba sawo nenga ekitegeeza nti omulimu gwa mukoze temwenyoma ezo sente bagenda zimuwa zebamuwadde kuba muwadde sente nga zigenda kusupervisingibwa era bagenda kola nga bagenda after 3 months or 6 months bagenda kola nga review nga bagenda supervising nga twakuwadde omutwalo gwa $1 gwakoze eki. Singa banafuna nga report ne bazize mu IMF nti sente zemwawereza tezakola kino na kino na kino ne balance asigade tagenda mulabako mukimuino keeping on ku exposing abantu bano sobuli muntu yakoze omulimu guno please mwebali nnyo mubalire ddala temugwa amaanyi ezo sente zebamuwadde tebagenda zifuna mu hard cash bagenda zifuna bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo n'okuba nti mwe mukoze omulimu guno so temwebala amaanyi ebintu bingi ebikyagenda mu maaso mugende ku mutimbagano gwa IMF gwennyini original mujja kumanya kye bakoze Museveni mwe mukimukoze si IMF wadde IMF egambe tegenda obusente bamuwadde bagenda bumuwa mu terms and conditions enzibwe nnyo era mbakubiza omulalo muva bwano mugende muwulirize omulimu gwe mukoze temwe muwongere nnyo maanyi muwongeremu amaanyi mangi nnyo. So kino kibagamba omulimu gwe mukoze kitegeeza nti IMF mugikubye ne mugituusa ku the extent nti eyasaba akawumbi ne bakamumba bamuwadde just miliyoni 2 ezo tezisobola kuddukanya gavumenti ya Museveni wadde emyezi 2 ate nga sente bagenda muwa bwiti bagenda zimu bagenda gula bintu bigenda kuyamba ku ssenyiga ono. Kitegeeza ki? Kitegeeza naffe omulimu gwe tukoze okugamba abantu botagenda mu ddwaliro ennamba y'abaffe ekendedde enamba weekendera buli muntu wejjanjabisa eddagala ery'obutonde weebuuze lwaki baali balimesa kati batandise okulikola ki okulikkiriza nti balikozesa. Kitegeeza nti eyabalula esiridde mugende maaso nga mukola ensonga zino. So buli muntu yenna
mutegeze bannamwe tumukipinge oni nga mwanikira IMF, World Health Organization ne World Bank tebagenda muwa sente. Zino IMF zimuwadde nenge zimuwadde with terms and conditions zatasobola kukola ki zatasobola kumalako. So mwenna mbibaza mwenna bawandiise abakyagula Twitter account mwe bali nyo bali ddala ekyo mukubena mu ngalo mulimu gukoze singa ngenda okusaba omutwalo gw'ensimbi nga mind ngenda gukozesa bingi omusajja ngati mune kankuwe siringise 12 okusinzira ko bangamba nti mune sente ozirya mayirungi ozigula mbigiji ozigenda mu muloji sina kindi ozigula mu enjaga kati kankuweko zine 12 zote zijja kunsala zo zitwale ezo zibamuwadde ku kawumbi. Remember kali kawumbi akadola kati mwe abadde ku Twitter mwe mwasazizza mu akawumbi ako jukira sente za IMF zigira mu bits mu bitundu kati sente ezo mwazilemeseza bamuwaddeko just akasamambira atina kagenda kubera supervised nga any slight mistake teri kuddamu wa sente agenda kuba kitegede. So njala kubaza Faisal Mayanja, Faustin Masaba namwe abasirikale mwenna abanupa bakoze omulimu guno please mwe bali nyumwe bali ddala. Arine kirana nga mpozi kensonga ya IMF nile kintu kyajala basomesa buli jomba gama nteri alumirirwa nga talina kigendererwa. Abazungu bano bemula bamagulu meero balina nnyo ebigendererwa mu nsemazinga Africa baagala nnyo ebintu ebyononese bwe bakolera. Sijja kulambulula nyo kubanga n'omukutu kwenkolera nago bamagulu meero just no bategeeza nti ye owali akavuyo omuzungu wakolera nti ewali ebyononese omuzungu wakolera kati bwasangawo ekintu kyonna ekiyite omuziziko asooka neesikamu emabega kati mwe muziziko kwe kwesikamu emabega. Bukyanga lubanga lwa mindi wadde temuzifuwangako ono musajja asanze challenge mu opposition esoose for the first time okuva mu mwe musoke muzeeyo akatambi mabega bukyanga Uganda ebirongo okulwa Museveni waali abantu beesimbye nako baali bakozeewo resistance up to this time nga baganya okukkiriza nti baatubba mwe mudde musoke mbuuze mukyakola resistance mpaka kubanga ffe twamu emyezi mitono nnyo kyekigenda kuwera dde emyezi omukaaga nga tannavaako kigenda kuwera kubanga pressure muli bubi ebizibu balina bingi nnyo. Government buli omutasobola ne minister tebakyasobola kwogera buli omu asirise kale munga temukola resistance weri mukyagikola ali tukyagikola ku social media kuno mpaka last. So mwino okwekubirako mu ngalo mutegeeze ekyo kigenda maaso mu Uganda ne ku international sinte mutya akutisa mugamba okufa ku muno okuzaalibwa kumu kubanga n'abaafa abaafire lwolo si bavuga emmotoka mu Kampala si balina amaduuka. So kyemukoze kyamaanyi nnyo mukitegeere nti ebitongole bino ebigaba ensimbi zino birimu deal zitya wano wenzija wale ekinyusi wa wano ebitongole ebyo nabo birimu babulooka ne baddiira kati ku sente zino zennyini ono akawumbike yasaba baliyo magulumeri bakimanyi nti dikiteta yenna oba mufuzi yenna omufere omubbi ng'alina babbi banne nga baddaana atuyina ababbi ba chief thieves babbi kati bamanya nti wasabye akawumbi nti yes oba wasabye bukadde 5 nti yes kati bo bamanyi nti bakuwa sente zino automatically mugenda zibba tezigenda kudda. Era yonga International Monetary Fund ababbi abali muli munda mu system abali mu International Monetary Fund bagamba nti omusajja onasabye akawumbi kamu nti kati tugenda okukola tugenda muwandikisa endaga tugenda kuwa sente zino na ye in return fe tugenda kuwako ekitundu ky'akawumbi fe tukyesigalize nga ffe mumpulira bulungi. Kati ye nabanga akkiriza nti yasabye kawumbi era kali sivinze neni reality abafunyeko kitundu kubanga bo bajja kuwandiika nti Uganda bwe tujuwa ensimbi tezizza oyo bad data tasasula mubbi tasasula muli azamaanya. Kati bali abafere abali mu IMF mwe bali abamafia abayindi aba Asians okusinga ddala abayindi mwe bali n'abachina bafere mwe bali mu IMF egibi bajikola bulungi nnyo. Kati nazino zomulaze bamuwaddezo 2 plus kuliko already million nga 10 eza dollars zigenda okudemba yaabo ono kitegeeza baba muwadde 2 plus ekikumi kidayomba yayi bali abafunye nto zigenda muyamba kubanga bamanyi nti bagenda zibba kati ate mu kuzibba bo bajja kuba tebafuna mbayina kikola kati mukitegene baba yasaba kawumbi already bakikolede banga denga manyi mubbi bwasa obumbi bubiri bamuwaka kawumbi kamu bali basigaza kawumbi nenga kafulumyo ni asayinizo obumbi bubiri uza mukitegedde bwe bubbi obuli mu kintu ekyo temuloza ndabana basajja batudde no babbi bakimanyi nti tugenda muwasire mubbi kati naffe katumukwata katugenda wasabe kawumbi katukuweka ekitundu kya kawumbi naye bwoba sayininga kawumbi kalamba nga naye asayininga kubanga maita genda zizza Uganda bukyanga yose lutawasa mutano wakalekeza mu government ye
tasasula nga ko banja liyali oze mu nsi yonna bamumanyi nti bad data era mbita bawandikamu Uganda is a bad data company bad data country tebasasula mabanja ago so nabole bakolera advantage eyo tetumusasula tagenda botumuwase tagenda zizza kanafe ka tumutegere wano so njala mu kitegere nti abazungu bano mulimba mafia na mu system abakikola kimukitegera bulungi bakikola bulungi ensonga lwaki bakola ebintu ebyo so ekyo mukitegedde bulungi mu keeping on nga muwandiika era njagala mweyozeyoze okubanga omuntu yasaba akawombi namuwako obukadde 2 owa $1 nga tebusobola kuddukanya gavumenti ye wadde omwezi jjajja muli bawanguzi era temuggwa mmanyi musigale nga mukola ekintu kino mpaka last teri kuzikiza kati ngenze ku nsonga ey'okubiri njala muntagingire wano ab'ekibiina kya FDC simanyi Forum for Democratic Change nenze ngenda kiyita akankireke sijja kijolonga olunaku lwa jjo nasindiseko drone yange mu bitundu by'enjawulo etandika okusaka amawulire nga bwe nabagamba nti bano abasajja baggala ofisi zaabwe nga balina akalombolombo akokwagala okukwatisako ofisi za nupo ziggala mu kiseera kye kimu mwawulidde omumpembe Eritu Mwine avaayo okwogera bitakwatagana ng'empale za mukama we ngaloza tunaamugula ekintu kino nno kiteeketeeke baagala kweyogeza bigambo bino naye nga balina kye bateeseteese mu kino ntegeeza ki nategeezeddwako nti FDC egenda kutandika okwogera oba okukola comment ku bigambo ebyayogeddwa omumpembe Eritu Mwine babe nga bazimbira okwo n'okuba nga bavuga oba badrivinga ekintu kye bayita mu House Project bw'otwogerera essaawa zino FDC yafunye ensimbi n'empya era nga bagenze mu ndagaano ne gavumenti y'omumpembe mutano wa Kale nga bagenda promotinga naye nga bakiyisa munda nga bapromotinga mu House Project which nti eno nagigamba tegenda kukola era mulabanga omukulembeze wa FDC yenna azza ku TV radio station nga akuba enkyukira oba akuba emimiro nga ayinga agamba nti ate nti kino yaddeko ng'omubyo omweru mutegeere ezo ensimbi zayisiddwa mu mikono gya gavumenti okuyingira FDC okutandika okuwolereza n'okupromotinga mu House Project kubanga bakimanyi nti ekintu kyonna essaawa yonna kyandigwawo mu State House omwo ne baba nga tebagina kyakkola okuggyako okwebuzabuza ng'afukaanaaba so njala bategeeza mu butongole mulaba ku TV yonna ng'omu ku bakungu ba FDC abakungu ba FDC ku TV wa radio station bali mu kafubo k'okuba nti bazimbazimba bakumaakuma n'okuwolereza ekintu kino ekiyiika mumanye nti ensimbi baazifunye ekyo ekibiina bwe kibadde mu buyinza kyekibiina ekibadde mu opposition kumbe baffere balwadde bakolera gavumenti y'omumpembe mutano wa Kale ng'abaggala oluggi lw'emmanju n'okutuuka olwaleero weebuuze omusajja yavaayo n'ayogera nga tetunnatuuka nawe tuli nti ekirwadde kino kigenda kukwata buli omu yali ategeeza ki kitegeeza baba bamanyi tebabali bakola essaazi lwe tebagamba mugende mumira eddagala lyaffe ery'ekinnansi be omu ku bava tebagamba tukola propaganda ate essaazi lwe bagamba eddagala ekinnansi kirikola bwe tebagamba mwewala amalwaliro mwafudde enamba ekenderedde ddala mwewala amalwaliro mukozesa eddagala ekinnansi mujja kuwona kitegeeza nti bano bali balina kye bazimba ebbanga ddene nnyo nga temukimanyi wembuuliza abantu mmweke nnyini bannansi ebintu bino temubiraba mu nsi oba weebuzaabuza nga bafuka banaaba nti namwe tebulaba nsonga zino kitegeeza ki ensonga lwaki ndi ku mutimbagano guno mba njagala bategeeza mutegeera ensonga zino mane tuli mu ssama ate bogu mulingi so okutuyana kuno temulowooza nti neeyiridde mazzi no ntuyanako ate bwe bulamu so omuntu bw'atuyana kiba kitegeeza nti oli mulamu nnyo kubanga eri amala ebbanga tebakoze eki nga tebatuyanye so mukitegeere nti bwe muwulira nga abantu bano boogera ebigere bitakwatagana ensimbi baaziridde bulungi nnyo mukitegeere mu kkobiri erimu ndowooza mubaddeko ku mawulire agezimu ku TV mu Uganda abamu ku radio station mubiwulidde njagala mbategeeze fe okujja kuno ku TV tetulina gwe tulwanyisa wabula twagala baggula maaso kubanga terefayina zammwe oba radio tezina kyezigenda bagamba zonna zaagulibwa dda bw'obanga omusajja yavaayo n'agamba nti bagenda kufuna eddagala erijjanjaba ssenyiga 19 ne libula ate bba abakungu ba gavumenti bavaayo ne bakonfesinga oba ne boogera ddala ebituufu nti eddagala ya ssenyiga 19 lye baali bazudde ekituufu teryali ddagala gaali mazzi aganywebwa gano agali special mineral water kati gwe ekituufu kiri nti eddagala bagenda okukuba okakasa nti ddamu bwebanga eddagala bali bagenda okugema abantu bafunye vaccine nga yo Uganda yali mineral water kiki ekiddako mwebeereremu ebintu mbira batandise obbaswaza bwebanga omusajja avuliranga nti kituufu eddagala lye twatufumiza yali mineral water nga ne mineral water buli muntu asobola mwegulira ku dduuka bagundi muggule amaaso saagala mutokommoke nga ate muli bantu bakulu musobola okwerowoleza era njala tutumira ku bannayuganda mwenna be baasindiikiriza ogenda okwegema munnange mbalamusizzaako mujje balako gye mutuusaako engalo nze ndera nsigala mbagamba embuulire tefa yonna musigale nga mugenda
ekinava mu yebiraka munakitegeera atali kutambula kusibira ya menvu guwewunye bakumme emmere ne baggala amaduuka ago bajjawa omukwano okukusindika ogende bakugema kuki mbuuza bwe bate basobola kuwa mmere ne baggala bizinensi yo ate bataddewo centers bagende bakugema edduuka ne baliggula ne bakuwa emmere ne bakola ki mwebuuse ng'abantu abakulu lwaki mugenda mu kavuyo sooka weebuuze bw'obanga Uganda terina factory ekola panado terina factory ekola mpiso temwina kitongole kya simba kiriawo kikebera mu mutindo gwa bintu guyingira mu Uganda nga buli kasasiro ina gyava asibira mu Uganda ne mukola ekintu kyekimu nammwe ne mwefuula ng'abantu abatategeera ne musimba layini enkalamba bagenda babage bakugema ku ki emyaka gy'omaze mu nsi 7 kiki ekikulowooza nti ogenda kufa ng'ate osobola okwebeezaawo kati bannange nze sigenda kuyomba nammwe ffe tubagambye ekituufu ntemugenda kwegemesa musigale waka bawuliramu enkenyera kozesa eddagala ekiddugavu kubanga liwonyeza bangi essaawa zino nakafuna essimu eziwira 10 bukyanga ntandika obbagamba ekintu kino buli muntu ng'agamba munnange weebale singa siggwe nandibadde naserengeta ddeekaganga ekyo nga nkimaze mubeere bakagala bange obwana bw'emisota weweebuuza ataakuwa mmere agadde edduuka lwaki agamba ogende weegemese alumirirwa ludda wa yakuzaala mwana nnyoko wa kitaawo wasengaawo era weebuuze ng'omuntu omukulu atoola lwaki obuvuyo bwonna obw'okugema n'eddagala effu liri wane wamu wakati wache wala teririyo era ntegeddeko drone yange ngambye nti akakasatiro ke mwalayo mu kibuga ekyabwe eri gye basibuka embalala kabadde kateeketeeke okulozesa abantu ti waliyo ekirwadde kya ssennyiga 19 n'okuba nti bakuteyo omuntu muli baggala ekibuga nedda akyo tuyita stands oba obuzannyi obutegeka obuzannye okulozesa abantu ndi eri wakyekiri nedda ezo ennaku ze bagaddewo n'okubalaga nti wali kitambula bambi bagezaako kubasiba katambala ku maaso kubalowozesa mbu naye embeera mbi nnyo nga bweri wano nedda mu kitegeere nti waliwo oluku oluteeketeeke olw'okukendeeza omwana wa Nambi n'omuntu yenna asangibwa mu Buganda wano ng'era oli munnayuganda naye nga gukkiririza nnyo mu nkyukakyuka n'okuba nti embeera eno ogikoye mwegendereze nnyo kubanga munnange Katonda yakuwa obulamu ate gw'olina okwetegerera so si muntu mulala kutegeerera so anaagenda okugenda ng'oyongeddeyo okwegemesa munnange ffe gwaffe tuba tugamba nti yakwalula esiridde bw'onooba ozikirira emagombe ffe tujja kubanga weetuli nga tutemya bukofu awo nno wenjagala ogenda ku nsonga endala ngiveeko eyo bannayuganda buli omu gy'oli naddala mu Uganda emmese njagala egende bannayuganda gye muli mukimanyirunye nti okwebereramu y'ensonga esinga obukulu agali awamu ge galuma ennyama eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa ensi nnyingi zeenunudde ffe tuganye okwenunula omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu yagezaako nnyo tulaga akabonero akatulaga nti tusobola okukola ekintu kino ne mugaano kiraga njalabbawo amawulire buli nsi ezitandise okuva mu budde ne zitandika okwenunula we twogerera essaawa zino abadde simanyi oba anadda eggwanga lye bayita erya Swaziland omuli omukulembeze waalyo ow'ennono gwe tuyita Muswati wotwogerera essaawa zino yabinyise dda mu nsuwa ng'abantu be babadde akumakuma bamugambye ssebo tukooye endeeyisaayo etali nnungi naddala mu bitongole ebikuumaddebe bitta bannansi n'okukozesa omusimbi omuyitirivu nga ggwe omuntu ng'ate bannansi mponga byoya ate nga tebafuna mu gavumenti eno ennaku 3 mabega katandikanga akajagalira katonotono aka bulijjo waliwo omwana wa yunivasite omu eyakwatibwa ebitongole by'okwenda n'akubwa emiggo era n'awambibwa n'atwalibwa n'asuulibwa mu lutobazi olumu bazadde be ne bamunoonya n'abula wabula abagiza kisa baazula omwana ne bategeeza bazadde be kino kyanyiiza abantu ne batandika okwekumamu mogotaaka ne batandika okulangira ebitongole by'ebyokwerinda okutta abantu ng'ate n'abantu baavu ng'ate omukulembeze abafuga kabaka waabwe Muswati ensimbi zaabwe kwagula ebyobugagga n'okuba nti yeeyisanga bw'ayagala mu ggwanga lyabwe kyatandise ng'ekyokusaaga kino nno kifuuse ekizibu nti abantu bali mu kwekalakasa mu bitundu byonna mu Swaziland era we twogerera nti n'omukulembeze yennyini ow'ennono abadde afuga eggwanga eryo yabinyise dda mu nsuwa ng'ebisigadde binaamusanga nga ensi eteredde oba nga bagimututteko abasajja Abaswaziland baanyoose bava mu kunyooka ne batandika n'okuwunya ne bagamba nti ejjoogo likome eno ensi yaffe n'ensimbi ezibbibwa zaffe so ne basitula buto enkundi we twogerera essaawa zino omukulembeze yadduse dda ne prime minister bamunoonya wali nti bamulaba era nga n'abasirikale bonna basinga obungi buli omu yabinyisa dda mu nsuwa abantu bali ku muguudo beekalakaasa olw'okuba nti bakooye wefuga bbi naye mwe bannayuganda abatasituka mwabaaki
tukimanyi nti Museveni mulogo mulwadde ku Sunday wedde yennyini nabagamba buli muntu asitukaddeyo atandika okukongojja empewo zeewaabwe tuddemu tutegulule emitego Museveni gye yategula lwabanga yatuwunika buli omu addemu awunisibwa buto okuba nti baddamu bakukyusa obwongo okuva bwasibirwa kubanga tukimanyi nti omulogo agenda na ddogo bwabanga Museveni yabawunika muddeeyo buto mutegulule emitego gino namwe muzuukuke atha muzitazuukuka omunyarwanda yeefudde kyonga okutwala eggwanga lya Uganda ate nga bwe mutaasituke kino kitegeeza nti eggwanga lino abasajja balyefubiriddeko ditwala so bwanga abadde omukulembeze ow'ensikirano ng'ataafugidde eggwanga emyaka 35 nga mbadde temuwulirangayo wadde akatuubagano konna ng'abantu bagambye ekimala kimala olw'omwana omugo basse Ewaffe Museveni yakatta abantu abasukka mu millions eziwere 15 mu Uganda wonna teryamunyegako nga nakati akyawamba akyatta amaduuka agasibye ajja ku TV n'avuma aba idiot n'avuma abasiru n'agaba abatoletoole yonna oyo mukulembeze afuga ennaku zino nno munnanga obusungu bw'alina temulowooza nti abujja luddawa wano we ŋŋambira nti buli muntu yenna vaayo otandika okulowooza ku ki ekigenda okuddako okulwanira ensi yo bw'osirika ofa bw'oyogera ofa ne bw'osigala mu nju era ojja kufa ne bw'ofuluma okulwanira eggwanga lyo era ojja sigalawo kana bala ba 10 olina okulwanira eggwanga ojja sigalawo ng'oli mulamu bulungi akakatunumba nkabawadde buwi musobole okutegeera nti ensi ezisinga obungi zaakaawukadde abantu bakooye enfuga embi ey'abaddikiteeta so nno oyo kabaka mulamba tubale tumuwa ekitiibwa nange ekyamuwa ekitiibwa ne bw'abanga abantu bekennyini basazeewo nti munnange enfuga yombi tujja genda n'ekyo Katonda ky'abasazeewo naye nga ye yabinyisa edda mu nsuwa tamanyiddwako waali ako nkawumuddemu ngenze kalala obutambi obwafulumye ku mitimbagano omumpembe Yoseti Bahabulota Baisiro mutanu wa Karekezi ng'anyookanga omukka ogulimu kaamulali ng'era aweereza ebigambo ebikikinavu ng'abiweereza abakulembeze baffe ab'ennono muno mwe muli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wadde teyamwogedde linnya omwami ono yatuuse okugamba nti bamagulu meeru basiru bagwagwa bazibu nnyo baalemererwa entalo ze balina okulwana ne baziremererwa era ye w'amaanyi nnyo muno mwe mwali okusosola mu mawanga muno mwe mwali ebintu bingi nnyo muyatuukidde okugamba nti n'obusibe obwateekebwa bwe tuyita slave trade abazungu baakola nti buno abakulembeze baffe ab'ennono baakola kyamaanyi nnyo okuleka abazungu bano okukola ekintu kino nti singa ye nga ye nkiddamu ye nga ye yandibadde takikkiriza ne neebuuza nvubuka ontamanyidde weeta mpisi kundi bw'oba newoyogerera si wammwe tolina adde ekijja kyajjajjaawo nga n'ebyafaayo bya Uganda tobimanyi naawe oli mugwira ate ovuma bagwira ne neewuunya entegerayo ya Mungu wa mukulu weetereze ebyaliwo mu myaka giri egy'abajjajjaffe bizibu tojja bitegera wayiika Windows kubanga bw'ogamba nti abakulembeze ba Africa naddala ab'ennono baali basiru ba idiots babuulire kwambala maliba gango bagambuzi ne batuula butuuzaawo ng'ebiteteme oba ebintu ebiri ebyokulabirawo nga tebalina kye basobola kukolera nsi zaabwe ne neewuunya mukulu ebiseera ebimu bw'oyogera ennyo abantu bakulamu ebituli kubanga bakimanyi nti ensomawo ya Mungu bwadde webuzaabuza tukimanyi nti ensi zonna mu Africa zonna zaali zifugibwa abakulembeze ab'ennono era baazitambuza bulungi n'okutuuka olwaleero n'okusoma okutegeera obulungi kwonna mu Africa kye tuyita civilization oba enkulaakulana ey'omutindo gwa waggulu yatandikibwa ku bwakabaka obwa mirundi obw'ensi zonna ezeetoolodde Semazinga Africa munono wenjagala okujjukiza mukulu ettaka kw'otudde n'ekizimbe kw'oli mw'okajjalira onano ozimbagana nga ssekkoko egenda okubiika oba ssekkoko egenda okuwekesa byonna gaali maanyi g'abassekabaka ba Buganda gaali maanyi ga Ssekabaka gaali maanyi g'abassekabaka ba Bunyoro abattoolo n'ababusoga nga bwe tugamba nti akivaamu yakiyita ekyo ate mukulu weewummuzeeko ng'ogenda ku nsonga z'obwakabaka bwewummuzeemu waliwo ensonga ezikusuka okutegeera olw'okuba nti gwe tewategeera buvoboda buddo oli awo oli mponga byoya yensonga lwaki oyogera ebigambo bitakwatagana ng'era empale zo z'oyambala olumu zibeera nnene olumu zibeera ntono olumu ojja oli mukovvu olumu ng'ozimbagatanya amatama ng'ateebikka mukulu weewummuzeeko ensonga ezikwatagana obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulamu Buganda zeesonyiwa kubanga ziri beyond your understanding ziri beyond your understanding
omuzungu magulumeru yajja mu Uganda oba yajja mu Buganda yeewuunya nnyo enfuga entegeera n'enkulaakulana yali y'Abaganda ng'obukulembeze bw'atayina ewuwe mu Bungereza mu Buganda mwebuli obuweereza n'obuyiiya obwali mu Buganda ng'ewuwe tebuliyo mu Buganda mwebuli kati abo abaatandikawo eggwanga bw'olita abasiru nga gw'olitunze olimazeewo wembuuza to the extent ani atuloge yatuleetera ekisiraani ekitufuukidde ekyambika whereby n'omukka gwe tussa nagwo mukyamu nga gwe kennyini gw'ogwonoonye mukulu njagala kubuuza oyagala tugamba nti obwakabaka obuli mu Uganda bwonna nga mbutwalidde wamubusolooza omusolo oyagala tugamba obwakabaka wonna obuli mu Uganda buli n'emmundu oyagala tugamba obwakabaka obuli mu Uganda buddukanya bizinensi oyagala tugamba obwakabaka obuli mu Uganda bwonna wali obuwaddeko obuyinza ng'obuyinza baalina okimanyi nti n'ekintebe wootudde siwawo n'ettaka lyoliko siriryo lya bwakabaka bwa Buganda okimanyi nti n'essetteeserezo yennyini paaliyamenti etudde ku ttaka lya Buganda amakooti gonna mwowera amateeka amakyamu gonna ttaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda poliisi zonna ezisinga obunene mu Buganda za Buganda nga n'ekitebe kya City Council kyennyini kwe kitudde nayo kya ttaka lya Buganda n'ekizimbe bya Buganda mukulu bw'obanga olunaku olumu oyogera sooka olivayizinga ebigabo by'ogenda okwogera oba beera ng'omugenzi Idi Amin Dada eyabeeranga n'amukoonako ku kigere nti mukulu wawe oyogedde bubi naye ggwe olw'okuba nti wakuzibwa muwawa tolinaako background na guidance gy'olina okera bukenzi kubaluka pwa kubanga you are not guided because you are caught bahabula you are not advisable. That's why you come in the public no matter googera tugamba mwana mugimu ava ku ngozi wavaawo musajja gwa talina muwadde ka discipline tolina muwadde ka discipline Government obukulembeze obwennono mu ba idiots. They are just clown to sitting there, putting on animal skins. Okimanyi ekitegeeza. Kati njala kugamba ekigambo kyekimu. Nti weetereze ng'obudde bukyali kubanga ebigabo by'oyogala bijja kulumba bijja kunoonya mpaka n'onomanya nti ensi gy'olimu ne wootudde wakyana. Abantu balwanirira eggwanga lino okubeerawo n'obwakabaka bwabo okubeerawo gwe bavuma. Ate bo bakubeezaawo n'okufuna asayiramu eyakufuula nti oli asayiramu siika empapula azifunira mu Bulange Mmengo wazifunira mu Buganda wazifunira mu Rwanda kati leero kankusomese bogamba nti bakabaka abali mu Africa mostly mu Uganda bali basiru nti ba idiots katika nkusomesa olwaleero ngenda kusomesa ku kintu kyemmanyiiko ne kyendako bwino obwakabaka bwa Buganda obutudde mu mutima gwa Uganda wakati bwe bwasooka okufuna obwetwaze mu Uganda yonna era yensi yasooka okwetondekawo Buganda erina oluyimba lwayo olw'eggwanga Uganda erina bendewera yaayo Buganda erina obukulembeze okuva ku mutendero ogusookerako mpaka ku ntamu waggulu ennene oyo Ssaabasajja Kabaka erina abaweereza nga tebasasulwa gwe baba basasula bawa n'enguzi kati mukulu ekitwawula ku mmwe abakombooza bajja okukombooza abali amakombo kanti kugamba olwaleero ekituyisa nti tuli Baganda oba ekiyisa Bannayuganda abawangala mu bitundu ebyenjawulo n'obwakabaka kubanga balina enjawulo kumwe one Abaganda tutamba nti tambula ng'Omuganda n'oyogera gy'osibuka ne bajjajjabo n'obasongako we bali bamuwulidde oba babatereka tulina ebika omanye ensonga lwaki tutateeka ebika bino byateekebwawo nga tubikola mu system nti yali ekwekeddwamu ekyama gwe kyotamanyi n'omumpembe Charles Wasanya Kaloli alajali Emmengo kyatamanyi ebika bino byateekebwangawo okwawula nti gwe osibuka mu kika kino osibuka mu kika kiri naye nga waliwo ekyama ekikwekeddwa kyekirwa
neddira mbogo teri muntu asobola kutta mbogo nga yeddira mbogo ate n'embogo erina akabbiro ako nakyo kisolo oba kya butonde plant tosobola kisaanyaawo neddira nkima teri wa nkima agenda kuyigga nkima sewagaba agitte neddira mamba teri wa mamba agenda kunoonya mamba mu nnyanja agiri agitte olira neddira musu teri wa musu agenda kunoonya musugutta ate n'omusugu yina akabbiro alina akabbiro tosobola katta ekintu ekyo baakikola to preserve the nature of this planet Earth, but mostly in Uganda. Do you copy? Let me teach you, gentlemen. And songs of what was man, keep quiet and shut up. Zip up your mouth on some issues which you don't understand. We are the Baganda and we know how we manage our things. Zip up next time. Don't come out with your nonsense. We know how to arrange our things and we know how we manage our things. If you don't know something, please keep quiet. You are the president. Which president? Did we vote you? We voted Robert Chagulanyi Center. That's why you don't know. On some issues concerning our tribes and our culture, please zip up. Because you don't have any background in Uganda. And you are less concerned about the Uganda issues and about all kingdoms in Uganda. You are less concerned because you are nowhere near to all those kingdoms because you are a foreigner. Toina chomanyi. Hope you get the information right and clear. Toddamu kumanyira muntu kubayita muganda bagobayita musoga oba munjolo oba mutoro. Kubanga bakola ebintu bino to preserve the nature. Kukitegedde. Owekobe tasobola kulya kobe. Owempologoma tasobola kuyigga mpologoma jitta kubanga muziro gwe. Ate gulina ki? Gulina akabbiro. N'akabbiro tasobola katta. Ate in the process kati nganze yeddira empindi sobola kuwasa wampindi munnange kubanga we need to change the DNA. You can't add positive to positive nofuna negative. No, ina kufuna positive. Kitegeeza nti owembogo waddembo kuwasa owempindi okukyusa DNA kati mwera bamubata mwe owasa mwana wa senga owakojja owamwanyoko yesobola kyo yena mwe tebitegeera bina bilyawo bifu biddofi kubanga you can't mwena DNA ezitambulira wamu kino njagala kibaddamu omuntu bw'ozala muntu omufaanaganya omusaayi omwana abeera ddofi entegera yeba yamungoba that's why nti batugambanga ekika kino n'abaganda bakola ebintu bino with different hidden ideas. This is to inform you. The reason as to why nti wemamba tawasawa mamba kubanga muyinza okwesanga somewhere nga muli ba Luganda mulina DNA ezizimu kati muzala bana nga balina same DNA entegera egenda kubeera ntono. Yeso ngolwaki nti wemamba wasa wempindi wasa owenkerebwe n'owasa tetusobola kuwasingana muziro gwegumu nga kive kubanga twalina kye tupreventinga. In Uganda we do plus not minus. Okitegera? Yeye ensonga kati nkusomesa musajja mukulu bw'oba okaddiye eva ku ntebe abalala bagigendeko by'otalinangako makulu biveeko birekera babitegeera tojja bitegeera. Mwensonga muzaala abaana batalina magezi kubanga omwana muzala musengaawo omwana muzala muwalawo abalala bazaala mu bakanda baabwe yensonga kibeera nga tebitegeera bibeerawo ne bakibanga kirina diguli bakibuuza ebintu tekijja bitegeera kubanga abaana be bamu. Webakira ku muka muganda wo ne munoonya omwana yani nnyini ye kumbe omwana bondo obwongo bufu kwa olunaku lwagenda okubaka ku muka muganda otewategeera oli yali amufunisiza olwatamufunisiza lubuto. Okitegeera ebimuno bitegeera oyo gwe bayita omuddugavu ng'alina obuvuno obuddu buli luddawa mu buvuga mu n'obuddu bwe buno bw'owasa omukazi ate kitawo yasooka omusooka kamutesitinge how kive kyamaanyi nnyo ate nze taata wange agende ku muka mwana we fene Buganda nti kasita mpasa mu lujja nfuuka muzizo nti nazala ntasobola kunfeesinga face by face. It is impossible. Tekisoboka. Nemwe mutuka ne mugwembo ne mubyekwone mu biwato nosanga omwana omwana ng'akotekire mu kiwato. What kind of family are these ones? Go to my let me lecture you today. Byotasobola biveeko kyetuyita culture n'abaganda abasoga abanyankola abanyolo by indigenous Ugandans who knows their kingdoms. Please off them baveeko.
Yensonga lwaki muchimanyi nti Ugandans are more clever than you, the foreigners. Bikobanga mwezalazala mwesangoza de mwana wasenga mwana wakojjawo ne mugatta obwongo. Kati bwanga oli musiru nga no mwana wasenga yali musiru kati mugenda funa ki? That's why mwina shape zilinge zitategerekeka. Omusajja alinga mukazi alina hips omusajja omukulu zambo atadde pisto mu kiwato kumba alina bi hips yika. Such DNAs. Look at yourselves. Nabo oli mutoye naye nali alinga ngegombola ye machinde teteredde yika nawe kenyini bojja oyimiridde bwoti kubanga mwezalazala bintu bitategerekeka. Kati ngovuma baganda twali bagezi nda katukyali bagezi ne mona tumiyigiriza. We know. Sema baganda, sema wankachi wakamulya. Omumanyi. Nakule chalingo kosa ABCD up to Z ngeri ba constructing ebigambo. The meaning here there are so many words with the same meaning in different countries. Ngabyo gere bishingambo chechimu. Ojo sibwa. Simanyi nga wankachi. Sime. Ndio msajja mukulu wangu bongo bukuluma. Bintu mtasola mbiveko mbilikira bisobola. Mind your business. Soko tunula ku esali no mayije tuwonne mu 7 mwemuli. Tunula figure za bana bamwe. Bonna bayika. Gwa maguluka kulinganga iskulu mugona gayika wegera gali njovu. Kubanga DNA za mwezala mugotosola kungati mpasizo mukazi wange mumazo muwasa. Ate simeta tangi yagendo musoka ko for what reason? Obaitobuko. Yensonga lwacho mutuka at the age of 50 mutandiko kankana mwe namuyika bwe mukaka. Obaitobuko temayina buko. Omwana ajja nakwata mu kiwato omwana omufumbo akwata mu kiwato obaitobuko tembimanyi mulya muzunga. Kimutamanyi mukirekera nga abakimanyi. Mtune byana bya mubena bikulanga zine ente zigundi zifilizia ni bikula bukuzi muwawa. Kubanga tebitegeera. Kati nkusomeseza lwa kibayita obuganda kibayita ennono z'abaddugavu nga tulina obuvono obuddo matalina buvono buddo musigale mwezi embata zammwe. Musajja nomusanga oba alinga mukazi basi mukazi face ali otategereka kubanga mwenna muli bafu mwezalamu. Eche kitwawula wakati we kitaka yensonga lwaki tulina enjawulo mu bantu thinking capacity yejo. Nemwe mwenna low thinking capacity mwenna mulyawo wazala mu dofi ne dofi yazala mu dofi mugenda funa dofido oba fido dido. Dofi azadde mu dofi mugenda funa fido dido. That's the reason as muina abantu bonna tebategeera. Temutegeera. At 40 yena mwena mukankana we muti kubanga kati danga no mutumanyi ngeze maso bana Uganda mwena je muri buli omu njagala wetegereza bulungi nyesonga bazigenda maso ekisokera ddala ndowooza mubeera ku mutimbagano guno ate gutuyambe bingi nnyo okutegeera n'okulaba entambe nyingi zinyo zifulumya olwaleero nga zitulaga abakukunavu mu gavumenti wepo ne mu Uganda bafulumizibwa ne batwalibwa bwe ogwango okujjanjabibwa mu bunyonyi era ne bafulumizibwa ne batwalibwa kati gwe munnange Nakiganda munnange Kavuma munnange Alex Kalisimati bw'onoolwala bagenda kuteekawa nekyekyebuuzibwa eggwanga Uganda tetulina ttaka ko tusobola kuzimba amalwaliro mu bateekabima bitula kututwala Nairobi kiki gwe muna Uganda emponga byoyo mwavu ogenda kufanga kinyonyi nga bano batwalira Nairobi wano ku mulirwano fe ebintu ebikolwa mu malwaliro tusobola bikola mu Uganda kyembuuza era ng'oli ogambo simanyi mpagira NRM kubanga obwongo butono wogenda osabira omunye wanne yibba gwe uwe sente zigula omunyo zaabula wogenda ozalire mu mukazi wanne yibba gwe otasobola kufuna lubuto lwaki mutufuula abantu abasibe batategeera mu nsi yaffe mu Africa fa tukyasinza okuwa omusolo ogumanyikiddwa n'ogutamanyikiddwa naye n'otuuka emulago nga teri ddagala n'otuuka emulago nga tebakyasobola kusimbuliza nsigo n'otuuka emulago nga tebasobola kukebera butwa n'otuuka emulago nga tewali okisigeni n'otuuka emulago nga tewali wadde famasi etunda ddagala n'otuuka emulago nga basawo waliwo tebasoma njira kikwetaagisa genda ku mulirwano Kenya kikyakituukako iyo gavumenti ki what priorities ezina okutunibwamu with immediate effect
esookera ddala ya byabulamu. Eggwanga Uganda Katonda n'atuvamu ne tufuna tsunami oba ne tufuna ekyekango kye tuyita disaster. Ffenna tusobola okufa nga tewali muntu asobola kutaasa munne. One, amawanga gonna agasinga obungi galina food reserves, amaterekero g'emmere enkalu esobola okuyamba eggwanga singa aliwo okatabanguko. Amakolero ago gonna amaterekero gatundibwa. Temuli wadde empeke y'akasooli. Era enjega bwegwa nti egudde buduuda, bakubira World Health Organization, bakubira gundi World Food Program, ale mutuyambe, Uganda twafunye amataba, tetulina kyakulya, tewali wadde bulangiti. Eggwanga eddamba, kubanga mwezaalamu abaana tebategeera, entegeera ya munguba, kubanga temusobola kutegeera. Eggwanga ku ttaka litulina eggimu eritasaana kufuuyira dde okuteekako amazzi, nga tetulina wadde tani ezu wadde tani emu y'emmere esobole kuliisa ensi. Walako Italy ng'esaba emmere, waluddeko India ng'esaba emmere, waluddeko Kenya ng'esaba emmere, waluddeko Somalia ng'esaba emmere, waluddeko India ng'esaba emmere, waluddeko Bungereza nga basaba emmere, oba Brazil gye bafudde okufa tebasaba mmere kubanga balina food reservatories. When I mention, if I say that food reservatory, those are the official government food stores. Nga government erime mmere specifically to prepare for the worst. Ebitamanyikiddwa kye tuyita nti ministry ey'ebibamba ebigwa tebiraze. Musisayinza okujja mu ggwanga n'akuba ensi n'agiyiwa nga tebalina byako bikadde ekyokulya, bagenda bugenzi mu bibyaji by'emmere bajja bawa abantu mmere. Wano ekirwadde kitukubye okumala ennaku zino. Teri muntu gwe musobodde kuwa mmere, era kampuni mwazeewa ne muleeta amayinja, ne muleeta ebijanjaalo, obungu obwafa, byonna ne mutandika obbisa, ne bannange. Si kyeno. Nembeera ekyamulese jjo ng'aswakadde alinganga enswere ennume kubanga ekisooka. Yagambye mwatumye vaccine. You are idiots. Mutumye mmere, idiots. Tubasabye ssente, idiots. Kale, mwebale. Nakuba ne munga. A full president. How dare you? Nojja mu public. Notandika n'okkolima. Okkolima wagamba toyagala bantu bamagulumeeru. Wagamba they are useless, they are idiots. Why do you ask them? We have each and everything. We are the most gifted nation on the planet Earth. Abalina natural resources, minerals. It's about millions and millions of money, but they are misused by your government and your government officials. Kusabiriza bukasera kusabiriza ensi bwalewede okenya ngesabiriza ne Rwanda wane yakajja wano juzi tesabiriza, but for 58 years Uganda esabiriza. Tetulina tetusobola koda wadde empiso efumita jechi envunza mu kigete tusobola gikola. No Zambu ya progressing where engudo mu Kampala wakati mu city nfu. Here's a mess. Bino ebigo byenjogera mbyogera nga nze. Teri muntu mulala ajja bikugamba nze mbyogera. Munnayuganda essaawa zino embeera nga bw'ogiraba. N'otandika okusimba luggi ku luggi buli muntu ng'omusaba emitwalo 10. Ajije mu nsawo agiteke ku mmeeza ogenda bakuba obatte mu nsi Uganda. Kubanga yembeera yeje yabakuumira waawo musigale nga muli baavu, temusobola kwekalakaasa. Bafuge nga baavu, bateeke mu basibe nga baavu, teri agenda kulooza, buli omu agenda kulooza kunoonya kasente kakuwa famire ye, tagenda kulooza ku bintu bikolwa birala. Akakodyo mwaka gwamwera mukamanyi. Kubanga baba ina sente katono onaba kyalo mubbi dana atwine omukyalo oyo bangambi yagula acres 2 side z'ekisaaseyo. Acres 2 eke munagiteka mwente zinusubula ya ku sente zina za covid
yatumya ente okuva mu Bulaaya ente yazitumye bazagira na mu nnyonyi nezo bazagira na mu container nazireta okuva e Bulaaya emu yayine eggwako bwe zatuuka ku faamu ye nti emmotoka emu emtemba agitikka bubi nevaamu nekola ki nevaamu eggwako naye mbu omukazi yakaabira ente evuddemu eggwako ku ssente zeyabbyo bubbi n'omutunuulira omukazi onowulira nga n'amaso tunaweza Diana twina oli mubbi mukazi gulaka ne mu ssomero gy'abasomera wabbanga ne nekazi abanne omukazi gwe mwena mwotunulira ng'omutaamaze omukazi gwe Diana oli mubbi tunaweza Diana oli mubbi ddala Dr. Diana tuli oli mubbi wabbasereza COVID n'ozimba mansions and mansions kati ezo ekazi wagula ebbiri ekisasima ziri ekazi wazigula billions n'okwata ssente ogenda n'ogula ente zinusubula nziteku ekazi n'oteekako ekazi naye ente emu mbu yavaamu olubuto abaana wabasiba bagireeta n'okaaba amazinga ng'afiiriddwa omuntu bannayuganda bafudde mu myaka giro bukyanga otandika okubba ssente bo tobabalirira bagenda kuzika n'ente ezo oba bagenda kuzika mu mansion zino z'ozimba. Why do you at one time take care of Ugandans? Who is going to be buried with that money? Are you going to be buried in those mansions? No, because you are going to go alone as you came from your mother's womb. You are going alone. Tebagenda kuzika mu mansions. Tebagenda kuzika na tezo. At one moment time, please sit down and think about Ugandans. Stop pretending that all of you are living on the different planet than any other Ugandan. We are living on the same planet. You should take care of Ugandans for the first time. Money is nothing but friendship and supporting each other is the only real trust so that Ugandans can trust you. But if you don't, at one moment time to rape Ugandans, you are wasting a lot of time. Tebagenda kuzika mu faamu yo ebi biguloba byozinze musereza abana bali mukufa mwatano ka project kali maruwali mbo mukwata emirambo mujega Rwanda somba lete byapa kwe gamba notunulira akakolwa nga kazanyira musiri ogwateganya nyirigwo nyine kajagalaza obugulu akasanke kabalemo okumanyo kamala ebyo yambwa ate balete nenganga mwasomera wa yoseriti bahulu akasanke kakulema emiya kasanke kakulemo kamanyo kamala ebyo ya kati ate wekanikira mubalete nenganga onosobolo jimanya tunaweza Diana mukazi gwoli mubbi bukufaanana omwotemegerezanga magama amamira amaji mukazi gwoli mubbi bannayuganda bafa in millions due to your reckless behaviors and theft. Neruta achenga noyo musala simi musenero sachi musenero uli amamanya musenero mwenda muli babbi oli chifu mona yikati atudda walinga crown yenyini giyayise banne Museveni just a crown atula uli mugamba cha sayininga kubanga he doesn't know what is taking place exactly in all ministries. He just appoints people. He doesn't know those people that they have experience in any field. Just appointing someone from agriculture to Minister of Defense. Someone who even doesn't know how to use a small pistol or an AK-47. That is a Minister of Security. For what? Tunaweza Diana Munyarwanda gwoli mubbi. Neze enveza ya kutuba zile kazajja lwa bubbi. Gologota no tudde ku ssente buli kaseera. Era mwafuna gayaega mwe agali mu Kampala gakula mu World Health Organization mu IMF ga agent gamne gawandika report mutuwe ssente kubanga eki omwoyo gw'obubbi gubagamba tubbe muri mukubba bubbi. Naye mugenda zitwala di. Eri agenda okuva kuno ku nsi n'ensimbi tewali. Naye olunaku lw'olifa abantu abali kaabiranga baga omusajja mukazi yabadde mulungi bebantu. The more you get more prayers from your people who came to send off or to give you the respect, the salaba budundi wofuna muguru muganye chitegera muri awo. But the moment abakweza achifuda fe is a salaba tosobola tuuka muguru. Tosobola tuuka muguru kanoga ono yavudde badete bamwagala gendera straight mu geyena ogenda straight mu geyena kubanga kunsi yovudde kabaana bo bakwe kukola tosobola kuterera mu geyena bajja kwocha n'obugire babooche
ate omuliro gw'omugeyena nga bwe tuguulira mu bayibuli kati tugenda kwokya oyo tutunaweeza Diana Yosef Tabasiro mutano wa Karekezi Janet Kemba bazima Masasini mutani wa Muhozi Kajirugaba bonna famile za munenga mujjukire ebintu by'omuzimba mubizimba ku ttaka ettali lyammwe mujjukire ebintu by'omuzimbako bina original copies of the titles ettaka lya Buganda rina original copies eza 1900 jeziri so buli azimba munange twebaza nnyo mubale kuzimba mubale tuzimbira kubanga with the time all those things will return to the owners. So whoever think that everything went off from your hands, please just stay safe and stay cool. Everything will return to normal. Don't force yourself. Tolwana makoti simebanzi byekettaka. Please protect your documents. Stay calm. Time is coming soon. Everything will return to you. Mamuzimbe za akedi simanya kankwasa simanya kabasanyani. Everything will return in normal. Bagamba nti obuwangazi bwa Messe bogira bisa kuddiba lya kape badde gitawanye banga lyonna. Mukitegedde obuwangazi bwa Messe bogira bisa kuddiba lya kapa ebadde giride egironyereze giriridde abazzukulu n'abaana ebbanga lyonna. Nammwe bwe mutyo temweteeka ku nkayaju mubeerawo nga mulindiridde buli kimu kigenda tooka. Kyandanda omugenyi agenda mwe musigale nga muli bagumu nnyo temulwana n'abantu tolwana na byenje ng'olina ddumu sala pulesa bw'onyiga weebake oba tambula ove waka yimba mwaka yimba okitegeera teweeteka ku pulesa bw'olira onyiize yimba mwaka yimba oba tambula ove waka oba wuumula weebake kakkana bano baleke tayimu ejja tolwana nansi kubanga ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mu kabuka akuttidde omwana wo nowe bajja mutta enjawulo ya budde temulwana n'abantu tuli bantu anaatusalira emisango gyali egy'abalamu n'abafu lwaki mulwana n'abantu batutte ettaka lyange togwa ku nkayagi tulwana togwa ku maggwa kakkana baleke bazimbeko sigaze empapula z'oligino temulwana n'abantu mbegayiridde temulwana nammwe mwenda basibiddwa bizinesi nabwe zibibwa kakkana kiwa obudde jamu pulesa teweetuga mbusime basibye bizinesi nedda kakkana wummula nnyo kakyayiko kasita abaana balya nga woli tebakubanja kakkana naawe abanja omuntu sala ku pulesa embeera tugirimu ffenna okitegeera embeera tugirimu ffenna sigwasosa okufuna ebizibu buli muntu afunye ebizibu Yesu Kristo byajja ku nsi kuno okulamula abalamu n'abafu yafune bamupembaoko tasobola kudda mu nsi okitegeera kakkana sala pulesa buli kintu kinako obudde buli kintu kinako entandikwa n'enkomerero lwakuba nti enkomerero z'abantu abamu zibeera mpi nnyo okusinziira ku bikolwa bakoze kati gwali eyo bakututteko ettaka batukuttidde omwana bakuwonyewonyeza oli mu safe house toka sala pulesa buli lweteeka mu pulesa goba weeretedde ebizibu okitegeera kakkana wummula mukama gyali akulaba yakuwa obulamu era akuwa obudde omukka ogussa era yagenda okupulaningira okitegeera bw'onyiiga weebake oba tambula ve waka yimba mw'oluyimba oba kale fuuwa mw'oluwa va wano gendako ku mabbali g'ennyanja laba amayengo ago nga bwe gatambula oba wuliriza ennyimba ez'eddiini osale pulesa tolowooza bingi n'abaafa babirowoozaako bamaliriza bafudde kati tewe stressinga simanyi sirina ssente nafunye ebizibu buli kizibu kijja teri atalina bizibu buli muntu ne Katonda alina ebizibu olw'ensonga alina otukolako yatuweka kuba tubibuuzo tulina bingi kati alina osooka naye yasala nti abantu kambaleke buli omu yeerowoolezi kati gwe bwonoga nti gwoli bulungi obonoga nti gwoli bubi gwosinga eriyo abali omuntu bw'ali kubulya ekizibu kyalina nga gonna mu budde ojja kudduka emizigo mbadde manyize nina ebizibu ojja kudduka emisinde tolwana n'abantu obudde bujja kubuulira buli kimu time will tell just relax. Don't force yourself into anything you can't manage. Zinengalo muziraba tezenkanankana. Yensi gye tulimu nayo teyenkanankana.
Mind your level, manya wogwa. Tolulunka nacho tasobola kufuna. Tofuna ngalo mpanvu ku kintu ekitali kikyo. Genda okole, oli musajja oli mukazi genda okole, kunsite ku kyali byabwere kubanga Yesu byamala okukola ebyafa bye yakola, okuliisa abantu emmere mu ddungu n'okubanywesa ku bintu ebyoko byakoma. Kasita mwamuli amolo kono mukube emigo yemira ko nekoma, buli muntu olina okulya kubanga ne Bibbuli etugamba nti ataakole n'okulya taakole ki? Talyenga. Mukama yebazibwe. Buli omu manye essali wokoma, manye amaanyi go gakoma, manye okutegeera ku okukoma. Ekisooka nti Katonda yatuwa obuyinza n'atuwa okutegeera n'embeera ze tulimu ez'obuntu. Oli bw'akusanga nga w'otudde n'ayagala okutulugunya ebiseera ebisinga toliyakitingira okubanga ayinza okuba alina kyakunoonyaamu nga yeekwasa bwekwasa naye gwe kakkana. Oli waga nti munekola kiru muleka obudde bujja kujja. Ndoza mutegedde bulungi. Bannange atali okutambulira ku sipira y'amenvu Mukama bankumi natakumbira mpeera. Mbagala nnyo mwenna bannaddiini abakyali ku mulamwa abawulira ekigambo ky'omuntu. By the way, for God's sake, ekigambo kye bayita eddiini kye kintu ekiteeka omuntu w'alina okujja bulungi ng'ategeera. Bakubuulira eddiini ne bakubuulira ebintu ebikwata Katonda n'omanya kiki endina okukola mu nsi muno n'omanya wookoma ne wootandikira. Omuntu atalina ddiini y'atambula alogootana. Omuntu atalina eddiini ye muntu omwangu w'okutta omuntu ye muntu omwangu w'okubba. Naye mujjukira ate eriyo abo abalowooza nti bannaddiini nga nabo balina emitima emikyafu. Abo nabo gye bali. Bw'oba olina eddiini ebigo by'okubba ebyokutugumbula n'okutemula oba tokyabisobola kubanga buli kimu omanya nti Katonda alina nnyini byonna. Ne bw'onoowaliriza ng'osula mu nnyumba za ssente mmeka ovuga emmotoka za ssente mmeka ojja kumaliriza ng'olina okuddayo eri eyakutonda. Mukama bankumi natakumbira mpeera tusisinkana olunaku lwonna tunasinkana kubanga enkya lunaku lwa mmeka nkya lunaku lwa kusatu. Nza tusinkane ku Lwokuna ngenda bakolera open roof discussion buli mwajja ateesa ensonga ze nga bwe tulinda amawulire amala agatambula nga nekyo muba mutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi. Akuwa yagiviira tuli mukka bukka. Sala pulesa kakkana. Eyakutonda yamanyi lwaki wooli. Ensonga yakujja mu lubuto lwa linnyako n'akuteekawo. Akutambuzizza ebbanga ly'oliwo era tosobola kuvaawo. Ky'oba omanya. Bw'oba osanga ebizibu bingi nnyo manya nti ebizibu ebijja bikuwa entandikwa y'okutegeera ekintu ekirala ky'olina okukola than gwe okulooza nti okutegeera kankukume wano kannejjewo. Ekyo kikyamu. The more you get challenges, please accept that you have problems, but sit down, think twice, and make a decision how you get out of that problem. That if you get problems and you decide with immediate effect, you will cause problems to yourself. So, find solutions for your problems. You understand what I say? Please, buli omutuula w'otudde omanye w'okoma n'engeri ky'oyinza okukwatamu bizibu byo. Mukama bankuumire. Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.